Checho batugamba action triggers nga kutusako mulembe nati wamu ne VJ Boss kubeera nga tukutusako ekina Uganda in conjunction with Legacy Films company mpitirivu ezegasatu kubeera nga zikutusako mulembe n'aba Black Pearl Visuals bazaatu kubeera nga bakuteekerateekera nati ketulekedde mu kaseera kana this time around wetandikidde ku bbali nga bakulengeza omwana ow'obuwala sekulu ebifaananyi batugamba Lutaako Metone Kayanja the baddest highest budget gangster bakulembeddemu Sherry Kamala tagenda kabulamu abazanyi bangi ab'enjawulo bakajjiddemu Nakaye Aisha ne wakabeeramu mbulambalamba batugamba Benoni dash nagamba Katonda ali omu batugamba Alu Joshua ne wakabeeramu mbulambalamba nate abazanyi bangi abaze esitoli yakuwandiikibwa Lutaako Metone Kayanja the baddest highest budget gangster Alu Joshua nera n'akomawo mu kubanga bakateekateeka Jedi Adins n'agenda maaso n'okubeera nga akola ku bya coloring Bola Music nakula ku byenguliko banji abeteekateeka ate okubeera nga bakakuweereza Sherry Kamala nakwasaganya ensonga za makeup nga batugenda okubeera nga twetegereza Alu Joshua yali editor wako mbulambalamba nate era nga batugamba Sherry Kamala yakwasaganya ensonga za makeup nate tukyagenda mu maaso this time around Jedi Adins nakwasaganya ensonga za graphics kano yakayiseda nudes ketulekedde nate mu kina Uganda wamu ne VJ Boss era nga batugamba Tony Lutaako Kayanja akaproducinga nga kwotadde n'okubeera nga akadirectinga Tony Lutaako Kayanja the baddest highest budget gangster wetandikidde ku bbali nga bakulengeza omwana ow'obuwala ali wano mu Moroka neera nga bw'omanyi omuntu ng'abadde embeera ye si nnungi waliwo ekintu ekimugyeko waya era waali agezaako okwebuuzaaga ne ku nsi ya Katonda omuntu alifunako ddiddi kyayagala kubanga mune ku nsi ya Katonda omuntu obeera ng'olina by'oyagala n'ate munange si bye bitera okujja nga wobeera oyagadde aliwo n'avumbulukusa akutte essimu munange abali ono nga mwana mulenzi oyo akutte kubaze Tony Lutaako Kayanja ogamba sorry honey onansonyi okulindisa honey ndaba akati atono mukaawu bukaawu ayina ebyamunyizizza ono tannamanya era gino mwetegereza nga tanyega neyebuuza buzibu ki ate ku luno abula atammuka yamuwa essimu ye bino biki ku ssimu gyamuwadde simu ya loodi Tony Kayanja tekyona kino ekyaliko bwakiraba oli muka olabika bulungi oyonze kandabe ntwalanga kimusiru kiki gubunda bwolaba falaye tokyayawula gwenze ne bale awo yayebwe otugattikana oli muzibe nnyo okubeera nga tuyawula ani ali mu bifaananyi ebyo olowooza yenze nze simanyi ate nga biri mu ssimu yo bikola ki ebifaananyi ebya nudes mu ssimu yo simanyi oba byazeemu byokka simanyi byavuddewa simanyi oba kyamagero kyekyazze mu ssimu nga nange sikisabyeko kijje kati mboolo omuntu omu yakuta essimu yo n'asinika ebifaananyi nga tomumanyi ani singaye simanyi gwe nkoyo okwekwasa tikyotamanyi essimu siyiyo essimu yange naye naye simanyi byavuddewa mwana mulenzi alina ebifaananyi ebya nudes mu ssimu ye era omukyala abisanzemu n'amugamba bakazi kyabo abakusindikira nudes zaabwe nti nze simanyi byavuddewa wakafa kashenjere sitaani wagabi oddanga muno neefasa bebi genda obigamba abiwammwe nkukooye musajja mwenzi bebi Georgina n'ekisimu yasuula eri ku nsi ya Katonda tewali kintu kitamanga musajja mwenzi teri kitamanga musajja mwenzi ng'ate buli kimu kyagala okimukolera kaakano mwana mulenzi yamuwuluka awulira obusungu bungi amazima gali nti nno tamanyi ebifaananyi byazze bitya tamanyi
nani najjukira waliwo myatera okumubeera busy yajoka amapeesa smartphone bajasizza Georgina anyize najikuba wansi najasa wetegereza tulabe kali nga jakube ku muntu gwasuubira yinza okubeera nga amusinikidde ebifaananyi bino awulira obusungu gwewuliriza njagala kukulaba kati kati onemesa obufumbo bwange mukazi gwe kati njagala kukulaba ntulidde ntendi ne mukyala wange unsindikira ebintu byesikusabyeko ebaayo omuntu ng'abadde yeegomba omusajja n'amanya nti omusajja oyo alina omukazi n'alwana okuteekawo ebintu ebiyinza okwawula ne mukyalawo kale gwe teebereza omukazi nga mulemu obufumbo akusanze olina ebyetunga ebyo mu ssimu yo osangawo bano babebe munnange sweetaati nkwagala nnyo bannange era omukazi aba alina ozimba omutima kale nno abakyala abafumbo mwegenderezanga nnyo abantu ng'abo waliwo omuntu eyeesiba ku bba oba neyeesiba ku mukazi wo nga kyanoonya akulemesa katooke gwokasuulewo yalonde kaakano nga gyakubira mwana muwala oyo gwasuubira eyamusindikira ebifaananyi bino era mune nga tuli wano mwana tuyajja mwana tuyakula n'awula bwe kiba kitooke ono yakula n'awula maama nnyabo yakeseda nudes ketuliko kapya nnyo kakutusibwako lutakome Tony Kayanja munange mwana mwana bwatuuka yeegayaga oba muli wa mmira ate ontakola loosi ng'asooka jafuna wano akapapula gama ono tamala gamusuula n'atandikirawo nga maliriza zino ensonga zeŋŋendako ng'asooka gyakatereka weetegereze nati era mwana muwala munnange Sseruganda gwakubidde essimu ng'amugamba njagala kusinkana kati osooka obimbulire lwaki otuuka okusindika ebintu ng'ebyo mu ssimu yange okwagala okujja okunjana ne mukazi wange era yadda ku bbali tufawulira obusungu mukazi wa mwagala ono yamwesibako dda kaakano munange nga jange era omwana omulungi yayitirako mu shape up figure munange bw'atuuka ono yamwaniriza ne feesi eri eriggulume ajula okumutugisa amaaso oli najja totawaana kola kikunkwatako ate mpuliriza nowegendeza mukazi gwe toddangamu kunsindikira ebyo binankananka byebyo tewabyagadde nyabo toddangamu koddamu obikola togenda kwagala binaddida kagenda kubeera kanyamberege nja kubiteeka ku Facebook WhatsApp wonna nkulabisa oddangamu n'obinsindikira laba noono antiisa wuliriza ssebo sitidde mbwe oyagala kulaga abantu ekitone kyange Facebook biki bisi ebyo genda obalage nga bwe nakula bagambye ntya kale y'omukazi alaga tatidde kyokka nawulira obusungu agamba omukazi ono agala okunnemesa obufumbo bwange togezaako okwonoona bufumbo bwange tekedaawo toddangamu kunsindikira nankado kagubeera omulundi ogusembayo nkulabula ogusemba omukazi gwe kati mboolo won't you come back to me my foot ontiisatiisa my foot bagambye naakalaba ebaayo omuntu nga ye yakwagadde nga whatever the consequences yagamba windi oba ontiisatiisa kubirinkinga byebyo omuntu byasindikira omuntu ng'agezaako okumutengula omutima kene mwana muwala asindikira mwana mulenzi ebifaananyi atabire ng'amutengula omutima mwana mulenzi Lutakome Tony Kayanja the baddest highest budget gangster kaakano munnange omukulu bw'atunga jjadda eka bafunyeemu ku obutakkaanya n'omukyala omukyala yasanze ebifaananyi bitabadde birungi mu ssimu kaakano munnange omukazi ngadde ewaka oli otya nawe oli otya omusajja atonolanga bomu n'atera okutulika
siye muddugavu soka kubalira eriiso kaakano omukyalo nadde ewaka omwami amukubako eriiso n'obusungu obungi kitya kyabadde bwe kiti munnange yazza asinkane maama w'abaana oba asanga munnange obamwetondere agizeeko n'omunyonyola nti munnange nti atufaayo oli omukazi nagenze ne mugamba neesonyiwe yagenze okujja okubeera ati nga sinkana maama w'abaana nga yeetisse kati maama w'abaana kyataategedde nti baamulabye nga yeetisse twasembye okumulengera mu mmotoka nga n'essimu agikasusa eri ng'alaga akasajja kano kajjudde obwenzi kyokka naye olwavudde awo oba n'agala okwesasuza n'agenda ewa rasita era ono yabadde nga ku bbali ng'alaba rasita ali ku mukazi we kale omukazi adde ewaka bamwozezaamu dda ku kopi nange mukazi wange bamwozezaamu omukazi bamwozezaamu n'omuyumunguza ne bamuyumunguza era ng'omanya omutima gumusinga yeebuuza kati oba kiki bambi natufumbye ku mmere nga sinnagenda nkuleetere nti nedda taagala mmere njala tennuma ni waliwo omuntu agaana nga naawe olaba nti nno waliwo ekitateredde oli bulungi teri musajja agala mwendako teri mukazi agala mwendako obwenzi buluma bakugyemu dda fotokopi omukazi bamugyemu dda fotokopi wamwalaga nange n'okwogera neetangana emboozi zakakabukasi utumulelogade kowanguzintu oba mutto oba nkole ntya oba mukyawe ate bagamba nti kintu bufumbo kiwangaala na bugumiikiriza abantu ffenna twesobyanga buli lukya n'ekitukuma nga tokyali wamu kwe kugumiikiriza katoddawo nogaba noba ngumiikirize naye ate nedda mukazi bamwozezaamu kkupa era nga bwomanyi yavudde kugwakwawe abalina okugenda eri mu kiyigaagi n'asooka anaabeko adde ng'ali bupya adde nga maama kapyata munnange era nga bwomanya eddaawa ate naddala omuntu nga taggambye ensonga emunyiiziza obeera onoga kati oba nawe oba yantegedde nate teyantegedde oba kati ate anyiigidde ki nga tobitegeera ono wali asirisaga naye ensi eno nkazi ono anaya munnange oluvannyuma ennyo omukyala ng'amala okweyozaako ng'ayambala engoye ez'okusulwamu bwalo ng'ajja yeebake ye omusajja tannanyega jantwebake bebi waliwo obugambo obugira mu kaseera nogaadayi akikoze atya leero oluva eri ova kuwaawe nga nange ojja onsuuta ompita bebi oba onyagaza ki sanga abasajja aga omukazi gw'onyagaza ki gwe toyakjane twebake najjukira rasita abadde mu maali ye nga yeerubuza akwata wano akwata wali sajja tunajuluka ayo mukazi wange naye maali yangu omukazi bamuyisizaamu enankani taagala nakwebaka gwamanyi bweba tolaba nva na mmere nti bibino biyiseewo gwesula enjala abalala banaalya abamanyi nti nno wulira obutongo waliwo abasajja bamwawo akugambirawo nga lumujja japani daata osinza kugumiikiriza mbwerojje mbeera mbu nze mbikwata empola mbu nsooke ngumiikirize nga kuddiiru ki mba nagambe duwaayo vaawa mukazi gwe maali yange onoogigabye ogitunze ogimazeewo nze nsigaza ki era munange omukazi ono bwatu bwamala okubeera ng'agwa omusajja ono ogulaba nga tuzze mbya ddala bannange munyiivu era byonna yabirowooza okumala ebbanga neewerera ddala n'akomekerera nga kyasigaza okukola kyadisaidinza okukola decision ye kubeera ng'omukyalo ono oba mutunge mutte omukazi ono ogutandika otogaba emaali yange kati
kale notunda emmotoka byonna gaba naye omukazi tebangira obadde otya ekyo kitamu omuntu n'atuuka n'okukowera ddala era munange omukazi ono bw'atyo nga yeebase mwana mulenzi ng'akwata akamba sitaani aba akutembye ku mutwe agamba go do something good kumbe opposite nga jamunyige ojja ono nyendayendako ogenda ewa rasita ogenda ozungu ogabagaba ani yagamba nti nno omukazi yeegaba gaba byogaba naye togabanga bintu byange mukazi otu yeebasi nkulu akuta akambe ng'asembera amumalirize ng'aleeta My son, put down the sword. Yawuli eddoboozi erimugamba nti mutabani teeka wansi ekyambe. Shall die by the sword. Nti bagamba oyo assa munne ekitala naye alifa ekitala. Totta mukazi na kitala, totawaana. Alinga ng'ate yadde engulubambi. N'alaba nga kyabadde agenda okula kibadde kikyamu. Yakakana ye n'awulira obusungu. Naye yasalawo n'abusala. N'agamba nagina okudda ati mutayina adde agenda magombe nataaga naawe tamanyi nti nawadde agenda magombe mukazi wetu yeebuuza hani ng'atookaaba bebi patankokaapa kumbe bebi adde agenda fuuka mma abadde agenda fuuka madaala bannange bebi You can now sleep. Bambi jantwebake jankuwa akabukumu patanke bebe adagenda fuka madara muzeyi madara munanga nga yembera bwetu bwetamula tenagame kano kakese nudes ketuliko nati yakese da nudes eyamne nga batuze wa mwana muwala ono omwana muwala ono mu kubeera nga atagezaako okuwasaganya ensonga mu ngeri ye omanyi munange waliwo omuntu afuna obulungi n'abukozesa ng'ekintu ekinamwisawo okugaggawala naye ate munange omwana ow'obuwala singa tomanya ddala olina kubeera ng'ate ekintu ekyo okikola naye otalina kukikola bannange oyinza offa obubi ye mwana muwala akozesa mubiri gwe afune bye yeetaaga munne ng'afuna wano ba negu bamukuba ebifaananyi funa sajenti mafu wali ku bbali soka jamukompola ebifaananyi wali wonna waaka ni waaka daba noono nkutidde omwana nga bamukompola waaka nga bamutereza waaka bwamala ng'ateeka ku ssimu tudde eno ku bbali ono agenda okujja okukebera bw'ati wano waliwo omukyala atadde ekifaananyi kya bbaawe ku lekoba ku PPE oba DP display picture amugamba nange lwaki okozesa kifaananyi kya bbaawe wange ku DPU bbaawe wange kiki ennyo oli waba kyeyamuddamu ng'amugamba ogwayita bbaawe ngenda kubeera naye leero okwo eri ku woteeri eri gyetulina okwesanga eyo era bw'atyo ng'amugamba nti abo banga owakana ng'okwata bukwasi kkubo gye amuwadde endagiriro ya woteeri ebujja bagenda okubeera ati munne nga basinkana kaakano munne baddamu okutulengeza nga ate mwana mulenzi wuna gy'alinnye emmoroka aba alinya ati emmotoka ajja okugisimbula essimu asooka gy'ateeka wano ku bbali tulengedde omuntu gwe basindikira oba gwe babadde bagezaako okutegeeza nti era nga boogera ku mwana mulenzi ono nti lwaki gweoteeka ekifaananyi kya bange ku ssimu yo ku whatsapp yo ono agenda okuddamu okwetegereza bwati nga bamuweereza waaka gwe twalengedde nga nakyala bamusekula ebifaananyi oli nga mugamba munnange omanyi amwongerera ddala waaka amugamba nijangu oli mmere eno ku hotero ya wali omanyiwo jangu nkuwa ekyemisano n'ekyeggulo byonna combined. Which kind of language do you understand? Nogu mukazi gw'owulira ddi omukazi namugambye neesonyiwa akyalemedde kwira asindika kale teeka ndowooza mukazi gw'olemye
netaga kusinkana good enough mpadde n'endagiriro yo bwalo ng'agenda asinkani mwana muwala ono omuwala asusse nagambye neesonyiwa onankyaya mukazi wange omukazi yatuuse n'okwendanga ekimu ku bimwenzisa nanno omwami ayenda ndagaako nkulageko omusajja tutalina byayenda oli omukazi amwesibako kaakano ng'ajja n'obusungu bwonna gy'asinkana omukazi ono agenda okujja omusinkana ati oli yamutezedde obutego era agenda okujja bwe ati bannange come to mummy I give you supper and lunch plus breakfast ni mukazi gwe kyekandoze netaaga kutuga oveewo gwe kyotto okiraba don't you say ekisambi can you really kill me abanange kyogere osobola okunsita osobola nogwo mukazi gwe netaga kutta gwe oveewo mukazi gwe wetaaga mbeere nga nkutira ddala wena mukazi gwe nkutta ate mbeere nga ndaba nti no mukazi gwe ofiira ddala ate okubeera ng'ofa ng'okolima eyajja okutta ate bwe yatuuka ekintu kyaddabuza ate ku ludda lwa lefuti kyokka ate nga gidde ku right mutuufu waliwo omuntu gw'otuuka okutta noga naale sooka olindeko why should I send you to hell first come to daddy era munange omuntu eyajja nga ali ku mukutu mulala nnyo ate bwe yatuuka yadda ku kyano ndala nnyo toyinza nakyekkiriza obusungu bwonna oli abumize si ku ndabikaye si ku ntega gye yeetega waliwo omukazi yeetega mutuufu n'ogamba gwe weetege bane go siro go misiro ngenda mpola kaakana jula tuwalengedde obubaka ku ssimu obwagenzi bwasookedde ku ssimu yabadde ya mukyala we luli nakwata n'ebifaananyi mu ssimu nembikugamba n'ogamba tomanyi katuuno okutte naye lubona omukyala gwe baasinikidde obubaka oli ng'amugamba nti obanga obubaka najangu weerabireko ngenda beera ne bbaawo wali ku woteeri egindi wali kaakano ddamu weegani musajja gwe bukyanga oteekawo okwegaana musajja gwe nze ogwange ngumaze ekyo kinabadde mbagamba nti waliwo omuntu ejja n'amanya nti gundi gwe olina omuntu n'atekanwa n'okulaba nti nno mbaawula n'ateekawo embeera okulaba nti nabaawula ono bimusobedde musajja wattu Tone Rutaakumi Kayanja asobeddwa eka ni mu kibira kati gwe ne bwogera gwe sikulinaako buzibu naye ono bwana Rutaakumi Tone Kayanja the baddest highest budget gangster bambi baby lindako bambi tokubaye it's not what you see bambi kindly bambi n'obwetoowaze bwonna bambi tokubaye Georgina bambi Georgina tokubaye put down the sword yajjukira akantu ako the Bible says bayibuli egamba he who kills by the sword alissa munne ekitala shall die by the sword naye alifa ekitala don't do it bambi totta wulira kalimbula ofuuse pasita ofuuse wanjiri si wanjiri just munne olabaye bibaawo bambi nsonyiwa ate mbadde naakatandika mbadde sina kye naakozeewo nkusonyiwe bambi sonyiwa kwata daano okola obwenzi kwonoogwo bayibuli egamba alisa munne ekitala naye alifaaki ekitala bw'ajja ati okukuba ate ogamba omuggo guno sina muggo guno gwali oba musekuzo tegwatuuka wabula yawulira buwulizi nga nakyala banange asekuddwa nzamma nkwagala ebyaddala lwaki jjo naakukuba nga ndaba naate ebinaddako ojja kunnoonya ebinaddako nnoonya ebinaddirira nnoonya
yakaise Daniels ke tuliko nati bannange embeera negwerawa nati mwana mulenzi nga basekudde nakyala ku mutwe abadde azaakube naye atule teyamuganya. Bannange njagala olabe nagamba gwanoonya mu nsonga za bizinesi osobola okubeera ng'ofuna ku nooti 7 nooti 3 nooti 94 6 njiddamu ogusembayo nooti 7 nooti 3 nooti 94 6 bw'atyo nakyala Georgina yasekulwa ku mutwe obwo ennyonga bw'otyo omanyi omutwe kintu kya ttabbu nnyo si kyekintu ky'omulaga obeera ati nga kadi nate okubeera nga tumanya ebisingawo munnange tujja banga tusinkana mu kanabeera akokubiri nagambe kano kayakese Daniels ate nga abadde mwana mulenzi Tony Lutakome Kayanja the baddest IST budget gangster era nga bwekatuwe kagenza akasose kafenate Ubuntu Palace Hotel Mamosa Production Legacy Films Plan B Films abegata atukwera munenga bakutusa kempereze badde yo mulembe nate eno tujabanga tusinkana mu kanabeera akokubiri atokubanga tumanya ensonga zino zigwirawa